Thank you for clarity. That consultation at Matisi, where you complain, is it you who was getting more votes at that polling station? It was candidate Wirungi who had polled 32, but had been coded 132, and for me, who had polled the highest number, which was 186, my one had been cancelled, and 86 had been recorded in the DRF form. So it was me losing, actually. You were asked about the announcements on CBS, the withdrawal of your country. I want you to clarify the quote. Did you ever make any announcements on CBS? Announcements regarding? Withdrawing your country. I never withdrew from the elections. There's no formal withdrawal. I ever communicated. Did you make any announcements on CBS during that period? The frustrations I communicated, yes. So you communicated the frustrations on CBS? That I was going through at that particular time when my agents were arrested. Did you communicate that withdrawal your candidate? No. Now, I want to look at paragraph number 50. Number? Paragraph number 50. 50? 50 of your affidavit. Ebitakwatagana kulonda, so mubirabye era mubyebyo. Yes. Gwe olugendo olwo olulabawa musango guno honorable. Yeah, buwanguzi olaba naawe olabula totalaba. Omuntu ogamba nti obululu obwabbibwa n'olemerera okulaga kooti nti bwabbibwa ate kati oba olinda ki? Sebwennyamija bibuuzo bakubuuzizza ebyo bye bakutudde. Lwaki ombuuza olunaku lweba nti kiradde buli ng'ate nazze kuweza bwabyo kiba kitegeeza ki nti okimanyi nawangula kati komalire ku budde ku digiri gye nafuna komalire ku budde ku bakuumi ku basirikale abankuuma abeera ddi amudi babeera ne mundu oba tebaba nazo bakukuuma lwe bakukwata oba tebakukuuma. so nalebo nantaba olowooza nti bino byakumalira biseera nakugamba dda kumala biseera byange twagala kuntawaanya by'ebyobufuzi kunnemesa kukola kuntamya kuweereza ne bamafiya benwanisa tebasobola kundeka mirembe. be baani bano bamafiya boyogerako olutata lutalo ku lutalo bwebamala bano bajja kukwatira olulala so bwekitibwa ekibadde okuva netandika okulwanyisa obubbi bw'ettaka mu Uganda mwana ntalo nemala luno okwata lulala so ne Friday nakuma wano okwoza ate omusango omulala kyali wano. So abawagizi bo obagumya oba obasuubiza ki? Mbadde nsubira ebibuuzo bingi, mbadde nsubira okubuuzibwa obuddu bwe nabba naye sikirabyeko n'olwekyo mugume bino byonna bijingirire biri meant kummalamu maanyi nakunnemesa kubaweereza naye bijja kuggwa kuba Mukama afaayo. Cross examination ndowooza client wange abadde mwetegefu bulungi okujja okuddamu ebibuuzo era nga bwe kibeera nti akatali kadde kubanga yakalisi eyabba naye abamu wabeera bajja okukakasa kooti nti ate baali bamubba n'akolaki ne bagezaako okumubba akalulu ate ne kabalimu okubbira ddala kubanga badde bamubuuzaako okukwata ba agents be tumanyiddwa omuntu alina okubeera ne ba polling agents ku polling stations ez'enjawulo ababe tebaali. Kimanyiddwa bulungi nti police stations boogerako eza ku DRF form polling stations ezimu ezaaliyo era nga noli mabega bemwakiraba obululu baali bagezaako okukyusa baali bakyusa bwe nga bwe bakendeeza babalala nga bali mu kweyongeza. Kigamba kyongeddeho kutuyamba buyambi okukakasa nti akalulu akake yakafuna yadde ne bakakwatamu naye era nasigala nga akawangudde era tulina essuubi nti kooti
ejja kutunula mu nsonga zino zonna zitobojole bulungi nnyo etuwa ensala eneeba esaanidde mu mbeera eyo. Era tukkiriza nti bakoze omulimu mulungi era mwe mubadde mubalaba nga babuuzibwa nga balya ebigambo byabwe nga baddamu ne batayogedde omulimu gukolebwa bulungi era tusuubira ekisinga obulungi. Kusooka omusango kusibulamu kye bakutadde ennaku z'omwezi 22 Oktoba ogusala. Suubi kiri wonna. Beewadde obudde kubanga oluvannyuma lw'okumaliriza okuwulira emisango ssaawa eyo tekitegeeza nti basobola okutuula awo ne bagamba nti kati omusango guwunzise bwe guti. Kalolya babawadde obudde, babawadde email address kwa balina okuteeka byonna ebyetaagisa okulaba nga omulamuzi akola judgment ennungi. Era ffe katubawo obudde bwe batuwadde tujja kudda nga 22 tuwulire ensala y'omulamuzi. Essuubi lyo liri litya mu musango guno? Yeah, we are positive. Tusuubira okuwangula era tujja kuwangula. I am correct if I say that you had trained presiding officers, right? Yes, my lord. And you trusted your team in this election. Yes, my lord. Good. Now, this DRR form that you're talking about, which has where minor errors were made. Okay? Yes, my lord. Is it designed as a relevant document during the electoral process? In that form? Yes or no? Yes, my lord. And each part of this form is very important in the electoral process. Yes, my lord. You also agree with me that it is very important for a presiding officer to indicate how many voters cast their votes at the polling session. It is important, right? It is important, my lord. I want you to look at the petition, if you have a copy. You have a copy of the petition? Yes, my lord. We are going at just one of the polling stations. One of them. You go to the affidavit of the petitioner. Are you there? Have you seen the affidavit of the petition in support of the petition?
That is the petitioner's affidavit. You've seen it? Yes, my lord. And in that affidavit, you go to one polling station, just want to sample one. Paragraph 16 of that affidavit. I'm there, my lord. Yes. And that paragraph refers to some document annexed as B, right? Yes, my lord. And you got that document. You've seen that document. D. I'm there, my lord. You are there. Yes, my lord. What is the polling station? Bali West FM and Bali Sub-County Headquarters. What is that document? This is a form for declaration of results. It's a DRA form, right? Here are form, my lord. And that is one of the forms you are saying is very important in the electoral process. Yes, my lord. And each part of that form counts. True? Yes, my lord. You've also told the court that it's important to indicate the voters at a particular polling station. Yes, my lord. Let's go to the lower part of that form, where they have indicated the number of voters. I'm there, my lord. Yes. How many females voted? This particular DR indicates 67. And males? 604. The total would be what? 671. 670. Is that total a true reflection of the information filled up in that form? According to this form, no.